Bano era begatiddwako abatuze mu kibuga ky'e Kalungu okulumba ofiisi eno kyokka akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Jacqueline Mbula n'abakuba ekimooni ne Yemulula n'abulawo. Bakanze kukonkona lujju lw'ekisaakaato muli w'ofiisi y'ebyokulonda kyokka nga tewali kanyego kavaayo wadde nga mmotoka yakulira ebyokulonda mu disitulikiti eno ebaddeyo munda. Bano kye bakoze kwe kuvaawo ne boolekera ofiisi ya Ssewungu mu kibuga ky'e Kalungu gye batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okuvumirira ebyo ebyayoleseddwa mu kubala n'okulangirira omuwangizi wa disitulikiti eno ku bwa ssentebe. Ssewungu yalangiriddwa ng'omubaka wa Kalungu West mu Paalamenti nga yeesimbawo ku kaada ya Democratic Party. Ku kifo kya ssentebe wa LC ey'okutaano, Musoke abadde avuganya ne Kyabagu Joseph wa NRM, Kone Luyombo David Busagwa abadde avuganya ku lulwe ng'omuntu. Ssewungu ne Musoke balumiriza nti okusinziira ku ebyo byavudde mu kubala obululu, Musoke yeyawangudde obwa ssentebe kyokka ab'ebyokulonda ne balangirira mu Kyabagu wa NRM so nga ye yabadde akutte kyakubiri. Omukyalo ono returning officer eggulo ng'alangirira Kyabagu namugambiddewo nti gw'olanze si yawangudde. N'aŋŋamba tukomewo olwaleero tuyite mu mpapula zonna. Empapula za Musoke zonna nga bwe tuziyina bwe zasomeddwa Musoke yawangudde akalulu. Ebyavudde mu kulonda byonna tubirina batugambye tukomewo tukompeyalinge notisi office bagisibyewo ne baddukawo. Baganya okubimalira ku district then tugenda bimalira mu kkooti. Kuba obujulizi bwonna weebuli. Ndowooza nga bannabasaka tutyoboddwa nnyo obukulembeze kati bumaze emyaka 20 wano kati buli mu mikono gyaffe. Sirabangako bantu batyobola abantu babalonda nga kakundi ka NRM akamaze wano emyaka 2. Babadde baagala empapula okuwandikibwa ebibeera bivudde mu kubala obululu ku buli kifo ewalonderwa zeekenneenyezebwe ekituufu kimanyike. Ye Musoke akalambidde ng'agamba nti Kaberubalo Katonda si waakusa mukono okutuuka ng'obuwanguzi bwe bumuddiziddwa. Abataka nabo beegase ku Ssewungu okuvumirira ekikolwa kye bayise eky'okubabbako obuwanguzi bwabwe kyokka nga basinga kukisiba ku minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi Vincent Ssempijja gwe bagamba nti yaviiriddeko emivyo gino. Omukulu Ssempijja aleme kwewanira mu bwa minisita kubanga bamuwa obwa minisita atuuse n'agamba kinze nga minisita ndagidde. Mbula ne Ssempijja tebasobose kufunika kubaako na kye batangaaza ku biboogerwako.